Bannabitone bangi bazze ku level y'okumanyira Katonda. Bane Bible egamba bweti tibikola byonna n'ensirika nolowooza nti nenkanankanira ddala naawe. Olowooza Katonda yali agamba baani? Mulowooza yali agamba Sitaani yekka? Naawe abantu bangi baddidde ennimi bali mu kuzoogerera ku bugundi olw'okuba bazannya comedy. Abantu bangi bazze mu bya comedy ne badda mu kuzannyira Katonda. Mubikole mujja kulaba. Mwepanka mujja kulaba. Muve ku kanisa bakazi mwe nammwe basajja mmwe. Muve ku bulokole. Abalokole be muddako ne muvuma mbivulu. Be muddako ne muvuma mbivulu. Ne muboogerera mbivulu. Katonda ajja bakwatako nze mbabuulira. Nina akantu akamu ke bampeereza ennaku ezo kannumye. W'oliddemu okuzannyira ku linnya lya Katonda laddu ejja kukuba. Nze nkubuulira. Tuve mu kuzannyisa Katonda. Olaba Bible egamba olaba mu Bible mulimu omusajja bamuyita Anania ne Safira ne mukyala we bazannyira Katonda ate nga tebalina ne bibazannye biri awo amazima ga Katonda omusajja n'omukazi ne bafa ne bakubira mu kanisa mwennyini naye ate gwali ku kivulu bw'oba oli wa Sitaani beera wa Sitaani zannya bya Sitaani n'abakulaba babere ba Sitaani naye muve ku kanisa muve ku nnimi z'obwa Katonda nodda ku nnimi n'otandika okwogera ebigambo ebitategerekeka ng'ovvoola Katonda. Bayibuli yagamba nti alivvoola omwoyo omwana wa Katonda alisonyibwa, omwana w'omuntu alisonyibwa, naye alivvoola omwoyo omutukuvu talisonyibwa. Muvodde kanisa mututimbyetimbye buli wamu mukoze byonna mudidde abasumba ba Mukama mutandise bakubamu ebituli. It's okay. Ye nammwe mubikola abamu abasumba tukola Export TV to the world. Kale mikwano gyaffe mwebale nnyo kubanga mugoberera enteekateeka abasubscribinga mukola gwa ttenda atannaba kikole tunyumirwe eno Exponze soda tutambuza mpola enteekateeka ennaku zino bwe tutyo. Omwaka gwo tugutwalaganyira ssaawa yonna 2024 tumugamba wanyuwaawo tumukuba oluku mu mutwe twolekere ate twambalagane ne oba oli awo Namugereka byanaaganya bitu bijje mu 2025. Tuli ku Ubuntu bakubireko enamba zaabwe ziri awo wansi osobola n'obookinga in advance. Oli bweru wa ggwanga oli mu Uganda baagala funa bisulo birungi nga biri safe ate nga biri kumpi nnyo Lugala masanafu ng'odda e Kasubi Ubuntu hotel weeri bakubirako n'ojja ne weebaka wamma n'onyumirwa mu ssente zo ebyokulya babirina n'ebyokunywa conference halls mabaga otegeka meeting abaga otegeka services naddala ez'abalokole ezo nazo kyangu nnyo n'emikolo gyonna egya buli ngeri kozi balina ne garden bakubireko. Tugenda kuddayo ku ssomero 2025 agenda kuddamu Cambridge yali kyaginze buto system yaayo mwabalina abaana naddala mikwano gyange nze njogera nnyo nammwe kozi mumpulirira nnyo era mutulaba nnyo abali ebweru w'eggwanga batubonyaabonya nnyo muweereza akasente n'oweereza sente za school fees mama na zirya n'oweereza school fees simanyi ne boogera ne bagulamu ekyogero kya mutoowo ne bakulimba omwana asoma kumbe tasoma mutwale ku Cambridge oyogera nabo direct omwana bamukulagako bw'omulaba ate nga naffe tumonitalinga enkolagana ebeera wakati wo n'abavunaanyizibwa ku ssomero. Essomero ddungi nnyo osobola n'obakwasa omwana emyaka ng'etaano paka w'ova ebweru. Kale omusajja akuzaalamu n'atakulaga kika so osobola okubatwalira omwana oyo bo ne babeera naye woddira n'odda n'omwana wo n'omukwasaganya nabo bakubireko. Musumba Yesu omulungi yeebazibwe. Kama yeebazibwe ssebo. Amiina weebale kuweereza. Tukola mpola ssebo. Bigenda bitya? Si bibiso. Ebibaluma. Tujja wona. Mwina bede busoga ne banjigiriza omuntu buli w'omulamusaako omubuuzaako ebikuluma. Ebikuluma. Kogwe biruma. Oba olina ebikuluma oba tebikuluma? Biruma. Ebikuluma. Biruma. Naye tujja wona. Biri mu mamba. Biri mu nnyama. Ya, babuuzeeko omusumba tusimbule. Sanso balabako banyabo ne basebo. Nzikiriza nti Katonda abakuumye bulungi. Mwebale kutwagala, mwebale kwagala Arise Church, mwebale kwagala Export TV, mwebale kwagala YouTube channel yaffe musubscribing ku Arise Church ne ku Export TV. Kama jabbawo omukisa. Christmas n'enteekateeka y'okulya n'abantu. So tubasaba banne twongere okuyimirira naffe
okulaba nga tulya lyayo n'omuntu naye n'abantu 10 osoga musoma nze kangoleka kira 5 nkaweeyo ogabe mukama ekizibu kyange nkuwo ekizibu kyange kino kansigeyo akasigo kange kano njogedde bubi oba it's okay ansige ensigo yange eno njisige mu batalina mukeme yes njisige na mu batalina atisa abantu 20 50 basobola okutusaako kyonna so bale tukyaniriza Sunday we tukomando ozokurecevinga kumande tutandika okuteekateeka kubanga Christmas ya Lwakusatu so tulieko nabo bambi ka project yako bagenda kateeka ya kapande ne tulieko n'abanaku tulieko n'abatasobola forward tata twabeeriranga nga tewaliwo ssuubi lya kulya kanyama tewaliwo va ku bino kati tugirya ne tukoowa n'eduli tebyaliwo amugirinda nnaku nkulu yes nawe jjukira obulamu bwavaamu ojjukira obulamu bwavaamu stand with them imiryako nabo kikulu mukama ajja kuwa omukisa weewaawo nange osobola okulyako nange ate tukinako buzibu oli eno ganze Christmas kandyeko n'omwana soda mutereko gucupa gwa soda agabe namba ye so nosindika ogucupa gwa soda anti agusindikawo ku namba ya Musumba Roni notekako nti Musumba Roni soda wa soda enamba eri 0708 39 4501 0708 39 4501 so jakubo yimiridde bulungi nnyo n'abantu abatayina 31st tugenda kubeera waawe nakasajja tosubwa fireworks tosubwa okulaba Katonda ng'akola mu bulamu bwo oyingire omwaka omujja n'ekitiibwa kya Katonda kama yatuwadde theme eyitibwa the later glory omwaka ogwo gwonna tugenda kutambulira ku ekyo later glory guno gubadde gwa butuukirivu nakutereeza nkolagana yaffe na Katonda kati tugenda mu kibayita ekitiibwa mbonero n'amaanyi n'ekitiibwa kya Katonda bagenda kirabako mu ggwanga lino weewaawo Musumba bannattalanta bangi Namugereka Ddunda be yagemulira talanta baguvudde mugano obanga mbe kubuulira njiri kusaasaanya bubaka nga bayita mu nteekateeka yeekuusa kuyammwe gye mubeeramu mu kkanisa naddala bakomediyani nga boogera ennimi bazannya Yesu mu jokisi zaabwe so olwaleero mbadde njagala nkuleete oyime wano oba appreciating okugaziya omulimu gwa Kristo mbebaze basaasaanya enjiri yakku omusajja yazanya firimu ya Yesu abasajja ababiri olwo yazanya Passion of Christ munoonyerezeko ebyafaayo bye laddu yamukuba emirundi egyo ebiri n'omulala laddu yamukuba omulundi gumu nga bali mu kuzanya yes nga bali ku seeti bo bagamba nti waliwo kye baakola ekitaali kituufu ne director omulidde ne director bamukuba laddu lwaki yamukuba nti balabika bo bateebereza nti waliwo bye baazanye byataali bituufu tebaafuna kubikkulirwa kituufu kyennyini yes yes nti ebyaddala omusajja baamuyisa bubi nekana akagoye kemulaba bamubikkako wano mu firimu tekaaliko yali bwerenga bwe yazaalibwa nti bayibuli egamba yaswazibwa baali balina kizannya bwe bati Omusumba omuntu abeere buswa baali balina kujjayo kiri kyennyininyini ekya Yesu n'obwerere babiyite bwerere wandibadde oteekawo embeera ennyonnyola bwe ogenda ku dduka okukima ebizigo babiyita soda ate nga waliwo n'ebiringa ebya soda otwala bino ofuuse ekintu original bino byonna byemulaba firimu bagezaako bugeza ku musajja bye yayitamu n'obulamu bwe n'ebitabo biyinza okuba tebyakuŋŋaanyizibwa byonna ate manyawo bo bawa credit anti tebagezezaako okusigaweŋŋambira nti Katonda tali feya Katonda ali feya nti omanyi n'omusajja omu yazanya firimu yali teyalokoka yalokokeraawo naka byadda omusajja aleka yayisibwa bubi nnyo manyiko omubayi Brian no yalokokera ku firimu gyazanyo naka byadda omusajja yalumwa
ebyadde omusajja yakubwa nga firimu eno netwogera ku the real, the true life of Jesus. Kyokka nekineewuunyisa okimanyi eri abasinza abantu abo nga balabira ddala Yesu era nga bebagira mubirooto kubanga gwakkiririzaamu. bubaka ki bw'osobola obbagamba abo abakkiriza mu baami abo? Kristo osobola omwerabiranga ggwe. Bano abasajja ne firimu zaabwe zituyambako okwongera okuyingira mu kisa ky'okunoonya Kristo. Zituyambako okumanya value gy'olina okuteekawo wakati wo ne Kristo. Kiki ky'olina okukola, biki by'olina okweresa ku lwa Kristo, nti yawaayo omubiri gwe, yawaayo omutima gwe, yawaayo byonna ku lulwo. Ekibuuzo kyange abasajja bano bafaananira ddala Yesu. Lwaki musumba nkubuuza bwekyo? Firimu zonna ezisoba mu 6 eza Yesu banoonya kalakita nga abasajja bano bonna baagala okwefaanana. Yes. Tugambe nti ensonga lwaki banoonya abantu abaagala okwefaanana nti Yesu bw'ati bwe yali afaanana? Okusinziira mu gundi gye yabeera mu generation mwe yali, bwe baali bafaanana kyekifaananyi kye bajjayo. Yali afaanana bw'ati bo bwe bagamba nti bwe yali afaanana, kubanga ekiseera ekyo tebalinawo kamera zisobola, nakati tetunafuna kamera zisika bintu bya myaka giri. Kuba ogenda nga banoonya kalakita ezaagala okwefaanana, ezaagala okwefaanana. Era yazanyeeri yafaanana baagala okufaanana kalakita ya Kristo bwe yali, tuva abafaanaganamu. Era naawe bw'oloota osobola okuloota abamu ku basajja abo bazannya firimu. Era naye nga ndabe Yesu. Kati nze bwe ndoota oba bwe maafunye okwolesebwa ndaba omusajja bwe mutunula mu maaso olw'okuba mwoyo tegulimba nga ndabira ddala nti ye Yesu. Era ng'ekifaananyi ky'abo abo kuba wangu. Soboka okuba nga si kyabo. Kuba sinjaga nnyo olaba naddala kati ggwe bwe nkufuna. Yesu omutuufu afaanana. Kuba bino byotugamba nti sitaani ye mufirika muddugavu. No, ebyo bya buyaayi. Nti Yesu ye muzungu. Kozi ne mukuzanya kalakita zibajjeyo naba muddugavu oli aba muzungu. Ale Yesu tabangako ne mu kalakita zitaba mpozi ebyambalo bye bambala. Bagezaako kulaga another darkness, another side of darkness gy'alina omulabe. Nti omulabe mumulabanga ali atya ne bw'ati ekizikiza ye atambulira ebibye byakwekweka. Babatebakubafa abamera nini? Nedda so buli muntu yenna gw'olaba wano ku nsi. Ate gwe wagambye maleka temulimu baddugavu, nze nabalaba. Eriyo n'abaddugavu. Color is just a matter of color. Ate genders. Gyebali. Abakyala. Ne teriyo byabu busimanya kweba. Nti Gabudyeri leero akoze nnyo agudde avudde. Mukyala Gabuda mmwe kabasa. Leero Gabuda alawulire. Kati Musumba. Gwe bw'otaŋŋamba ani anaŋŋamba mazima. No kati soko mbulire. Nti tugeze malayika Gabudyeri. Leero atambudde nnyo sengendo nabulamu akooye. Addeyo mukyala Gabuda. Oba Gabudyeri. Amutokozese ku mazzi ka masaji kakaabe n'ekyeggulo kiramule. Omwoyo tegukoowa. Kiba tubagamba nti emyoyo tegifa. Omalala kigambe bwetyo. Bayibuli nawe tugambira nti ebyeggulu eby'omunsi bituyigiriza eby'omuntu. Anti emyoyo tegikoowa. Emyoyo tegiwasa. Teri kuwasa. Era bano baganda baffe Abayisiraamu bagamba waliyo ebiwala ebijuujulu ebya kisiru. Tugamba naffe tuligenda mu gute tuli wasa. Ngogenda wasa ki? Bino bya ku nsi bino. Ngate Katonda. Okuwasagana Katonda akiteekawo ng'embeera y'okwongera okwala tulyezi. Nyogoza amba. Ate mugenda kwala ki? Nyogoza amoza kimanyi bati. Bwekityo buli kyakikola. Tulina kwala. In actual sense abantu tebakiraba bati Musumba, for your own information. Bakiraba batya? Nga gwe munnamawulire. Saaka asissanyu kubanga kati abamu balabanga kale. Era oli agamba ebimu ku bimu essanyu bw'aba mukazi agamba mwami sente ja. Ne kati omwami kati gwe kuba mwakafaananyi singa tebyali mu ssanyu ani yandibadde abirowooza nako. Wandi birowoozeza akoze ngobanga gobakuba emisumaali. Negerezaako. Notwogera amazima. Wandibigenze. Ate abawo ekyokukola. Obanga gwe bayiira asidi. Olaba n'abagiso abazina empalu. Bakimanyi nti olugira wali bakuyimiriza ku kutiya obwambe ne buluma neera bagenda. Andi ne bo bakugira obulumi ne bwanga tebuliwo. Kati kino Katonda akiteekawo ekituufu essanyu lino obbaawo. Naye nga ye poto ereeta emyoyo mu nsi. Katugenda nyumirwa kimu ku ebyo tebiri.
bitono waliyo bingi kuba sente tezigenda kukola waliyo bingi kyolina omumanya kubamu akafaananyi ng'olinanye kabaka waba kabaka kubamu akafaananyi nsomba ebyokulya akavimbo nga tonywa n'ebyokulya gye biri n'ebyokunywa ate bino biriwa sakasi yani not for sale for persons under 18 years ebyo mwe abamanyi mujja genda nabyo badde yagamba nze nja kugenda ne kakondo mukange nga neeba neganagaana badde bamevena okuzika nakigudde baatukubye embaga nakigudde wange naye waba mutuukirivu tugenda mu ggulu from where we stopped that makes the initial nedda so ebyo tebiriyo ebyaddala so nebo kuba tuvudde ali nga ne bamalayika mulimu abaddugavu kati Musomba gattaganya eyabali abazanya firimu ya Yesu ne bannabitone abaffe waneno wetutuukako betulaba bannabitone bangi bazze ku level y'okumanyira Katonda bana Bayibuli egamba bweti tibobikola byonna neesirika nolowooza nti nenkanankanira ddala naawe olowooza Katonda yali agamba baani mulowooza yali agamba sitaani yekka naawe abantu bangi baddidde ennimi bali mu kuzoogerera ku bugundu olw'okuba bazanya comedy abantu bangi bazze mu bya comedy ne badda mu kuzanyira Katonda mubikole mujja kulaba mwepanka mujja kulaba muve ku kanisa bakazi mwe nammwe basajja mmwe muve ku bulokole abalokole bemuddako ne muvuma mbivulu bemuddako ne muvuma mbivulu ne muboogerera mbivulu Katonda ajja bakwatako nze mbabuulira nina akantu akamu ke bampeereza ennaku ezo kannumye akatambi kabadde nguli agamba praise God praise Jesus come nga omugundi ajja omulenzi nga mugamba I'm seeing polio in your legs si mulokole polio in simanya in the seeds kati ate obibuuza nze nalabiyakategedde ate oyinza olumu ekintu kyotategedde buve mu kuzanyisa kanisa obadde okyanyumya akatambi polio in the seeds nange musomano kale kakulumiza akatambi kenalaba oba ni akazanya obeera ali Maria ki mbu omulasita yagenda mu kyaki atuuka mu kyaki pasta nayimirira katuti natandika oyimba kwata ku mutwe kwata ekifuba kwata olubuto wetooloole wenna kati mbu watuuka n'abuukako waabuuka nadda ku viivi aga pasta namugamba pasta ki mu pasta ate sidisi nga zo ziboosa muve ku kanisa basajja mmwe olaba baganda bafe abaisiramu babagambako ne basirika ne balemedde kyokka ekkanisa yeebaze okumanya tuli mutulo bali mu kuvoola ebyaffe tubinyumirwa komedi oyo ate n'abaana abogosipo babuteeka ne ku status abalokole nakateekako ku status nga kamunyumidde ye naawulira emirembe nalaba no ne bakomediani abalokole nga bakolera komedi mu kkanisa nabose kyo tetukinako buzibu kasingera bakuba jooka ereezo kuba ekintu ekikuleetera okuseka kino bafane yandibadde babikolere mu kyaki nga balokole batuveeko mutuveeko basajja mmwe muve ku kkanisa si yammwe mukole ebijookusi byammwe ebirala n'ebyabalokole mubiveeko munalyoka voola obulokole bwatyo omulema najja ng'asamba omupiira ate kamale yaako kuba ndaba eryo n'amakanisa nga musambiramu n'emipiira ani abikubuuzizza ndaba birabe mpugira byendaba naye nga banyabo ne bassebo kyenjagala okugjayo ekinyusi ekkanisa tuve mu tulo twebase nnyo to the extent nti bali mutuzanya mu comedy ku butuuti oli ategeka concert namba ne badda mu kutuzanya mu comedy Jesus was born. Jesus yali magumba. Obuli andowooza. What's my messenger? I have a message for you. Nina messenger. Yesu nga. Tuve mu muzannyo ng'ekkanisa tuve mu kwebaka. Mwe bannaba bitone Katonda abibawadde kituufu. Ne temudda mu kumumanyira na kumuzannyirako. Anaddamu okwogera ku kkanisa kambawe ne warning. Anaddamu busimanya muli bannabitone simanya muli oyina emyaka simanya ameka mu industry simanya okola otya gwoliddemu okuzannyira ku linnya lya Katonda laddu ejja kukuba nze kubuulira tuve mu kuzannyisa Katonda
olaba Bible egamba olaba mu Bible mulimu omusajja bamuyita Anania ne Safira ne mukyala we bazanyira Katonda ate nga tebalina nebyo bazanye biri awo amazima ga Katonda omusajja n'omukazi ne bafa ne bakuba mu kanisa mwennyini naye ate gwali ku kivulu bw'oba oli wa sitaani beera wa sitaani zanya bya sitaani n'abakulaba babiri ba sitaani naye muve ku kanisa muve ku nnimi z'obwa Katonda nodda ku nnimi n'otandika okwogera ebigambo ebitategerekeka ng'ovvoola Katonda. Bayibuli yagamba nti alivvoola omwoyo omwana wa Katonda alisonyibwa omwana w'omuntu alisonyibwa naye alivvoola omwoyo omutukuvu talisonyibwa. Muvodde kanisa mututimbye buli wamu mukoze byonna mudidde abasumba ba Mukama mutandise bakubamu ebituli it's okay. Ye namwe mubikola abamu abasumba tukola mwe ababuli kaseera nammwe temutuweeza ngaki mwe abakuba ennyimba katwala olimba otambula ku TikTok kati ng'abaana bagaana okukola mu jjooko nga olimba ki kwataliya maama afudde Kasongo yeye mubali nangayi kati nammwe kennyini mutusigidde ekifaananyi be bakuba Kasongo ye mubali nangayi nokamuze olimba yalimba tolwa ku TikTok ndunoonya wano ndukuzannyire omwana ataddemu n'engoma namwe abalokole mufuuse ekizibu mubali nangayi Kasongo ye mbona wewo Mukama tugumbula kwegamba nammwe bwennyini mukoze kyamaanyi nnyo okugattaganya ku nsi eya comedy tunonye Kasongo ye olabe omwana atuddemu n'engoma lunyuma oyinza n'okuba dansi balinaga Kasongo mbona wewo songa libala oye kadumala ng'akola mu jjooko nga munyiiga kati kibi kyayimbi bitegeeza ki okibalo nice bimanyi kwegana ensi ya art nawe mugifudde mugijeno oba tubagamba mugituteka tuvula ngamba bana baffe omusumba bw'omulaba ng'ali bw'atyo it's okay so kubanga alina we yakwatibwa ninawe musabiri wakimanyi musumba edda abasumba omuntu kasawe yabeera nga bagamba nti oyo musumba ng'aweebwa ekitiibwa okusinziira ku neeyisa gye yeeyisa bwekiri no ne bwatandibadde na neeyisa bwe bagamba nti oli musumba nga buli muntu yenna atya n'okusembera naye embala gy'obala gwe kennyini yeereetera n'abantu kati gwe nga tebakubangamu katyuni yadde ki so banteekako ku list yaba bali abalwana ebyammwe naye bano ba comedian era bonna be bakolamu jokisi babakolamu okusinziira ku bulamu bwe beeyisa no ndi ku kya Kristo tekiri ku person ya muntu ate nawe ogambidde wali naye abasumba mubaleke abasumba nabo babaveeko tosobola tukuba iti ya mwaka mubali nangayi nituwummula mbona wewo wamma mwabegayirizi tusabire eggwanga tusabire kanisa tusabire abasumba abavudde ku mulamwa kubanga amaanyi gennyini gogenda okukozesa gegagenda okukuyamba enkya naawe oyimirire were n'embavu tukuyita omukyala oba omusajja ow'amaanyi so mbegayiridde banyamu ne basewo mujje katemba naye bw'olaba omusumba nga amuzannyemu katyuni bakoze otya toyongera kutambuza butambi gwe mugabe Mukama musonyiwe musaasire muddiremu yeetaaga gwe kumuyamba mugabe Mukama twenenya twasobya twava ku mulamwa tuleme kuba direct ku misumaali omanyi nti omuntu wagwa olwaleero ne mukwatira ddala ejjinja adikowa n'okwata adikowa n'okuba ku mutwe adikowa ku mutwe ninga ekiriwo abulirireyo ddala ninga ekiriwo mwena abatulaba ekiriwo kyakwegayirira nga Mukama musaasire kubanga amafuta agasigadde nga gakuyimiriza naye gasobola okuyamba ku munno ebitukuba kankubye taata ebisuula abalala si byamaanyi nnyo obutasuula gwe tolina nawe kyoli so bwewegayirira ku lwoli ekisa ekyo kikuyambako naye nekimuyamba kusigala nga naye ayimiridde okimanyi nti tugamba abantu okusaba olwaleero naye nga essala ze basaba ziterekebwa mu nsi y'omwoyo enkya nga tokyasobola olowooza nali sisuubira ndi ninayo n'olunaku lusobola okubeera nga sisobola kusaba n'ennaku zajja nenva ne ku buliri nga nkaaba amaziga nentuula mu ntebe nga nkaaba amaziga nendama nga entebe si qualifying nga kubeeramu neneebaka wansi
nga neetaagawo omukazi oba omusajja asobola okuyimirira n'agamba mukama neegayirira ku lw'omusumba Ronnie era mba ndi awo nfuna akasimu mu mbeera y'ennaku kosi kye nayitamu kyali kinene omusajja ali bweru mu America n'akuba essimu nayitaddeko data n'agamba nti musumba Ronnie oyina embeera gy'oyitamu ne mukama agamba yongera okunywera waliwo akaseera ak'okulagaya weekali naye weetaaga okunywera weetaaga ekisa ekigenda okusigala nga kikuyimiriza ng'onywedde so mbeegayiridde mmwe bakomediani muve ku kkanisa mulekerawo kuzanyira ku butuuti bwammwe Kristo ne muzanya Yesu ne muzanya biki ebitategerekeka nga muli mu kuvvoola buli anavvoola omwaka ogwo ogujja gw'anaamanya basomuzanyamu mu bulungi osobola okuzanyanga bulungi kakanjiri neggwe atalokokanga ogenda tugamba ki ndisobola okugamba okolenga bwolaba ono yakakola ekivulu atugamba ki adidde Yesu gwali mu kuzanyisa adidde erinnya in the name of Jesus olimanye erinnya ery'obuzito bwalyo muve ku Katonda kitagenda mu kyaki anti bya kisiru busiru omuwe ekitiibwa saagana ddugaza kkanisa busiru gwegenda mu kiyumba ky'embizi ng'oyambadde bulungi esuuti nga bwe nakulabye kuba Super Life ng'oyambadde bulungi esuuti ogenda olinnyemu oyiteeyitemu omalodde olaba olwana akuwa gundi nti jangu tulako wano munnange taata teri ajja kwaniriza kati abo bwe batyo bwe balinga abalinnya mu bisa by'embizi bwe bajja ne balinnya ne katuuti ka Mukama bane ekyejo tukijje mu kanisa nze nadde ngamba abaana olwo yazze mu inbox yange nagamba no wayogedde bubi nagamba abaana bagamba mwenna banyabo ne basebo wabanga waliwo omukazi oba omusajja ayimiridde naawe ng'ayimiridde naawe ku bya bwa Katonda akusabira akuvunulira ebirooto why can't you stand with that guy that man yes naye oba totaddeyo sente zo naye ng'olaga nti ovaayo okerako ku makya n'omubuuzaako naye olita akuweereza ebirooto 15,000 alina n'ekya 18,000 ekyajjajjawe yaloota akabaata nga kavuga eggaali n'akikubuulira n'akikulootolola naye nga taswana ku status ye kuteekayo yadde ekipande kya kkanisa yammwe nga n'enjiri gye tukola newakulabira tasobola teeka linki ku status yes nga ne bwafuna obuzibu naye nga atimba ye ku status ye kubaako bazungu nga n'obuzungu tebugenda kera ku makya taata omuzungu ajja amuyambe tamumanyi nako era tasuubira nakumu nti ali mulaba naye olw'okuba nti ayagala omuzungu oyo gwagoberera gwateeka ku status kukitegeera taata naye ng'ate bw'afuna obuzibu musumba Ronnie nnyamba embizi yaffe yakutudde naye nasooka kuloota kirooto ng'obwavu butujjidde musumba tusabe tutya n'osiba ebisibo ng'osibira omuntu oyo banenge mbabuulire njagala amagezi ag'omubiri tugaleke tutambuleko ku magezi ag'omwoyo eggulu litugamba ki tuve mu kyejo Kristo bwe yabasanga nga balunda amayiba n'okukola biki mu kanisa ye teyalonzalonza teyababuulirira yakasuka eri nakusambasamba waliwo yamuddamu ekigambo anzemu nanga naye nedda kituufu maama kyoŋŋamba kituufu naye ebiro bino bye tulimu byakwetereeza buli konna akandibadde kakutwala mu geyeena akejjeeko webbanga otamuwemuukirira towebaka osanga likuyingidde ennyindo nade manyi bwadde busungu nti mwe musomba twanayika audio nakawulidde naye of course olina point for example nange nina okubacking nina mukwano gwange ali London ayagala nnyo okumanya ebifa mu ggwanga apostinga linki za video za TikTok ezimunyumidde n'aziteeka ku status abalaba status bazirabe n'apostinga video bwa TikTok ku status ye simulabako nga kedde kumanya n'apostinga linki gyenkoze ku status ye naye buli ekifa mu ggwanga kyawulira nga akuba essimu soda gundi yakoze atya wano ate ng'oluusi ebimu abikoze n'obiteeka ku YouTube obudde tabufunye ayagala se bakkubire gw'omunnyonnyola omugambe kino kyabadde bwe kiti naye ng'ate ku YouTube agendayo kulaba birala. So it's better no osala no government kale kangoberere ndabi ate sibaako naawe koteeka wakati nyakalaga si yalinga ko nina muwala wange taata abamba jaguloza ndi kibi sigenda kusiyomba ne wofuna oluzi lwosenako amazzi lusalire gogolako obwolumu
mbadde nga nyomba wano ngamba abantu bannange mutuyambe positinga nansana nabe nansana tujjera twasaze abantu bangi abadde batumanyi nnyo nembaka nansana tujja mwabe Masaka tujja nasa Masaka walabe ekyaliyo naye omuntu nga tasobola kupostinga yadde ku status ye oba waakagambeko munne yes oba n'okuyimirira abantu bangi balina ssente naye nga babukoddo nga tasobola kuyimirira na soda ng'ate soda kyamuleetera kyabulamu kitegedde naawe yabulizi nti kamera ya soda yafunye obuzibu nti sorry katumulinde lwalifuna nga bulijjo tetukulaba waddawa namukanya mugamba nabagamba kamera yafuna obuzibu sorry waliwo abagamba soda ekifaananyi nga kifu so wojje bayibuli tugamba nti twabasigamu ebyomwoyo tulina amakanisa gafe amanene gye tuteeka ebyaffe era tebali kumanya tebali kumanya era ojja kubira nze ng'ofiiriddwe wammwe musoma agenda obuulire enjiri ku waffe ojja kunoonya nze nina mukyala wange banfunira omukyala ali omukyala wange wa ku intaneti mukwano gwange nnyo bambi mwagala nnyo alina tubeera ne debate ne mugamba ekanisa yammwe mwosabira oyinza okuba ne programu ezigenda mu kyaki yammwe tozimanyi bwekiri naye ayina ekanisa gyagoberera ku mutimbagano we balangirira okusiiba ng'atasiba we balangirira okusiga ng'asiga we balangirira obaki nga yeetabamu eyaabwe mu kyalo gye yava alina namba ya musumba we obuba busiru mukama nsaasire mukyala wange weetereeze ebyaddala eri be bakusabira okugenda ebweru okukola musumba ayinza n'okuba yakwatako omutwalo n'agukuwa ku transport n'omuwala namuyambako babega nga sinatandika buweereza bwe yatuuka ebweru esimu n'azijjako kakati ennaku ezo maama wajja munnange yakutumidde ngalonsa naye nga nateekamu ssente neteekamu obudde bwange netugende enamboole tugenda enamboole n'afuna ndagamuntu teyayina ndagamuntu byonna nga tubikolako nga kwendi netukwata ssente nenkwata akasente kange nenfuna obudde bwange kuyamba mwana bwe yatuuka ebweru nawuli agula poloti kati tebinkwatako ebyattaka naye tisi ne bongamba thank you kimala omutima nga gutereera oba n'otambuza enjiri eno ey'okumutimbaga abantu bayimirira n'ekkanisa ennene kituufu tuyimirire nazo naye tebali kumanya ne bw'olikola otya ne bw'ojja ne risiiti y'ekkanisa bw'onooloota tojja kuweerezayo ebiruuto ne bw'ojja ne risiiti y'ekiweebwayo ku geeti nga tolina appointment olaba musumba era nange bwe mba nkutta essimu eno si kya bubi abo badde bayimirira nange ku crusade naki mbanotinga ne mu katabo naye ono enamba sikusosola akaobwa akafaananyi omwana akubuuzaako buli lunaku kumakya oli otya soda oli otya kitegeeza abeera ku mutwe gwe bambi akenda nambuuzaako ne bwekuba kuyimirira naye you can stand with him olugamba nti yafunye ekizibu odduka nze nina abantu benziruka misinde ng'oli afunye obuzibu n'entandika misinde nenga oli oluddawa kangende nkuyambe neŋŋenda yadde tampadde yadde olwata enkolagana gye yazimba relationship gye yazimba wakati wange mwenna abatulaba bannange njagala mbakakasi banyabo ne bassebo tuzuukuke tuve mu bujeemu tuve mu kuzannya omanyi gwe omuzannyo omuntu asobola okuyimirira nawe oyimirira naye mangu kiringanga enkolagana yaffe n'omwoyo omutukuvu kaguwa kali yegenda tuyamba okuyitawo nga totagadde nakutagala kitandika kati tubuulira abantu enjiri nti bulokoka leero lwaki alokoka leero aleme kulokokera ku kitanda oba kufa nga talokose atandika okutambula ne Kristo enkolagana azimbe enkolagana ne Kristo agenda omuyambako bw'ozimba enkolagana ennungi ne Katonda n'omwoyo omutukuvu akuyambako nti kino kibi kigenda kutwala mugenda kijeewo kyetemeko kino kirungi kinyweze kyekyo kye tugamba abantu nti omuntu amazima ga Katonda na muwala wange musonyiwa muwala wange nkwagala nnyo yajja mu inbox yajja sawa 10 za kiro nga nakeebaka ngenda okera ku makya saa za 2 nga ndabako message nga musumba mugana wange yafudde ne mugana wange bamuziika leero sonyiwa mbadde ebbanga lyonna wano nnaku zino mbadde nkubira abasumba bange ab'okuŋŋundi bweti nene mu Uganda mugamba ne bangambye ebirimu protocols musumanya musumba alinda musumba aliwa nengamba mulabe muve mu muzannyo mmwe
nga tampostinga nga nako tapostinga ko yadde kanisa yaffe tapostinga ko yadde kitukola byetukola bya Katonda tetusamira tetutunda bbaala nitasobola kugira ta supportinga nga nako yadde olwataano nampereze emitwalo 10 genda mukuzika mugende muzike nenga jagenda tutwala okuziika n'abasumba bange ne tiimu yange nga n'emmotoka ndooza nga zimalawo bumazi mafuta teri kunywako yaddako just mugende muyambe ekisa kibamale yes nenawulira obulumi mu mutima gwange nenga mukama singa abantu bano webatte twetagana kubeesembereza era nengenda nembagamba abasumba munange mumperekere netulinnya n'emmotoka netugenda okuziika nabalekayo nalina olugendo lw'eggaba naye nalina okutuuka eggaba ku saa 8 natuuka 9 lwa mwana omuwala oli kyannuma era nekisigala ku mutima nengamba abaana bano nyabbagambako abaana abo bwana abo obulenzi omuzannyo mungi mu kkanisa yimirira n'oyo naffe abamu asula ku mutwe eyo abeerawo nsumba nkusabirako n'omuwala ampeereza essaala tampa sente naye ampeereza essaala mukama muyambe mufukeeko amafuta oyo lwaki songera kumusabira bwafuna obuzibu nzirukale waba abeera kyenjojo ŋŋenda ayimirira naawe omu yampeereza ssente nsumba zino sente zikuyambe gendako mukyalo ewaffe tulinawo omuntu waffe mulwadde mwaka naye nga wala musaidiza embalala eyo napeeza emitwalo 13 nangamba emitwalo 7 zijo transport emitwalo egisigaddewo gigulemu omugaati obenga agenzeeyo n'ekintu sikamanyiro tekabe kamanyirako taata sitambula bw'omu sitambula bw'omu bwenamugamba nti nemereddwa okugenda n'akwata ssente namusumba ssente ezo 7 gogulye balance mumpeereze 13 tolako 7 esawa yonna ssebo tufulumya akatabo k'ebifa mu nsi y'omwoyo gundi esooka season 1 ako kali mu luzungu mu Luganda awo nange ndyagalako kopi naye when it comes to English kagenda beera kafulu sente nga mmeka mitwalo 5 just abagala akatabo omulango gutakungula guugwo agala kumanya kwatagana byonna Musumba Ron byatero yigiriza akatabo kaako edition 1 ejja osobola no booking in advance nga Musumba nze sente zange ziza akatabo kafulumira kopi zange njagala tugabe ku somero abana bayige ebyo kwematiza kibi byonna bamanye tugenda kuba bungi tukiriza Katonda somero wa malwaliro abantu bategere emizimu egifugira mu malwaliro mizimu ki yenyiza kwekuuma ntya neme kugendera mu kikokota wanga nabagamba nti waliwo akadde akavuga kaveeno nga kayita kasala ne buli we kayita kagenda n'emyoyo abantu bafa era bwewegendeza bubeera mu ddwaliro wolabira nga abantu bafudde bangi manya kayise abantu bokka abali mu kkoma be bakawulira nabyogerako abakyala nfunye abakyala nga 4 nga baŋŋamba baali mu kkoma ne bakawulira akadde ke ŋŋamba amagombe galekanagira negasala bwe gasala obubenye nga bugwa nga abafa ku masenyalaze gagenda gattaga ti amagombe galina emikono n'ebigere kale Musumba tusifundikire nga tujjukiza abantu abo banemwebereremu tuyambagane mu buli ngeri oli bwaleeta ekikuba nange embalano ku chano bw'oleeta omulokole nti soda weebale nnyo ogaa nti bane tuli kusonda ka kamera teri akunyiga bw'oleeta atakkiriza mukyayogere soda oyo mujje ku chano tomuleete so wetuba tugambe tuyimirire tuyambagane si Musumba Ron yekka ku mulanga gwe nange adde okugukuba so Musumba basiibule for today tubagalize ennaku okudigida okulungi tubagaliza okudigida okulungi naye ekkanisa ebeera ekkanisa bitali bya Bwakatonda Bayibuli egamba unayawula eby'omuwendo omungi mbitagasa munafaanana ng'akamwa kange tufaanana ddi akamwa ka Mukama
nga buli kyetusaba kituuka gyali era nga kibeera nga twetereezezza buli kyonna ekikotaana okwagala kwa Katonda naffe tukijjewo era tukijjemu. Mwaka ogwo tulina nga 31st tuitegese okusaba mujje tusabeko wabali engwala mujje mujasulawo ku kyaki mujje tubeerewo tugenda nakukumba sebo era 30 naye nga 3 tugenda kukumba okuva eGayaza tugende paka Ndoza Kalagi nga tukumba omulamu ogw'okukumba ongera kugamba abantu tujje mu gundi yaffe n'okulokoka n'okujjukiza ekkanisa nti it's the right time for the church to arise. So tugenda kukumba n'ayagala tujoyininga tugenda kukumba then 31st byonna tosubwa abayimbi tosubwa Kristo okubeerawo ku lunaku tosubwa ekigambo kigenda okuyambako tosubwa ensi y'omwoyo live tosubwa okusabirwako omukwomu tosubwa fireworks tugenda kubeera naye mu linnya lya Yesu ne byonna kale so Christmas tebeerabira okulyako n'abantu bambi tulyeko n'abantu tulwaneko tulyeko n'abantu Mukama jabbawo omukisa. Amiina. Weewaawo gwe naatulabye okuva tutandikidde era ng'ogoberera yatwegatako omwaka guno n'osubscribe nga weebale munno bw'oba omumanyi eyo ng'anyumirwa ebibeera ku channel naye nga tajjanga mukubirize atwegatteko. For now tugenda baagaliza 2025 omulungi wessanyu tukolagane enkolagana yeeyongerenga. Bye. Nalabye taata ngobasibula nalabye malayika twalina asana malayika nga kinyonyi nva nakukiddamu kiraba kati wano kiva nzijukidde nga kigolokose nga kidduka emisinde kitambulira ku nguudo zonna omulamwa bubenje nga kinyonyi n'omutwe gwamu kinyonyi nenga malayika ebigere mikono ebigere ng'ebigere by'omuntu kati olw'okuba yaddina ku speed nene n'akurashinga nva nakuddamu kiraba kati ekirala era kyenva okulaba ekirala wano tusabire mukulembeze malayika waliwo ebitagenda bulungi mu nnyumba ebyaddala omusabire bw'otasabira kibuga kuba mu mirembe naawe ogenda kubeera mu dduka nze nkubuulira olowooza bino banaabituddamu bibakkiriza birindi tukolaganya ebbanga ddene naye sala yange awo teriiwo gamba Yesu Yesu onsaasire onsonyiwe nenenya era siriddamu kwogera kigambo kyenva kwogera yatula kwogera mukulu okuluŋŋamya njagala abantu obamanyi ekituufu oba oyagala oba toyagala olina okusabira muzeeyi Museveni oba oyagala oba toyagala olina okusabira muzeeyi Besigye oba oyagala oba toyagala olina okusabira Bobi Wine tulina okusaba bonna tubasabire awonagedde Oluganda Musumba obwala talina kubeera ku sayidi bonna kati lwebadde ososodde nosisosodde kyendabye kyekino ndabye waliwo ekitagenda bulungi mu nnyumba y'omukulu ebyaddala naye bwe kivaamu nga bwe kitokota ekifumbibwa ekyo mujja kulaba tuve wano sebo tujjeeko tusinkana olundi. Export TV to the world.